Ntendereza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde ggwe wamu nange era musiima nnyo olw'obulamu bwo, famire yo n'emirimu egy'emikono gyo. Ekitiibwa n'ettendo kiweebwe Mukama Katonda waffe oyo ow'ekisa eyatonda eggulu n'ensi era oyo afuga ebintu byonna mu ggulu, ku nsi ne wansi mu mayanja. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth, ng'era olunaku olwa twagala tutunuulira ekitundu kyaffe ekyokusatu okuva mu ssuula ey'okumi-n'omunaana mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume. Naye nga tetunnatandika ku ekyo kye njagala tubeere nga tutunuulira, jjukira ku mulundi guli ogwasembayo twali tutunuulira ku ngeri gye tusobola okubeera nga tuwangula abalonde eri Kristo. Twagamba oba twanyweza ebintu bingi nnyo ebyali ebikulu nnyo nnyini ddala nti abo abaalondebwa Katonda ye mwene alina obusobozi obw'okukola mu mitima gyabwe newankubadde nga nabo baafiira mu kibi, kubeera nga akola ekyamagero mitima gyabwe n'abafuula ebitonde ebiggya. Era mu ebyo twagenda mu maaso ne tukaatiriza ebintu bingi nnyo, n'ekikulu nnyo okuba nga tujjukira ti buli yalondebwa yenna Mukama waffe nga ensi eno tennabaawo n'ebyo byonna ebirimu nga tebinnabaawo, yenna eyalondebwa wa kubeera nga alokolebwa. Era kulokolebwa kibala ekyokulondebwa, era kulokolebwa bwe bukakafu obw'okuba nti omuntu oyo yalondebwa. Era ekitulagira ddala nti omuntu oyo mazima ddala yalondebwa kwe kubeera nga obulamu bwe tebuwakanya oba entambula ye tewakkanya ebyo Bayibuli byesongako, nga ffenna bwe tumanyidde ddala mu Befeso essuula ey'okuna egamba nti tutambule nga tugoberera okuyitibwa kwaffe. Entambula yaffe egwanidde okubeera nga egoberera okuyitibwa kwaffe. So omuntu yenna agamba nti mulonde naye nga atambula nga bw'asanze, awo waba waliwo ekibuuzo, kubanga ffe tuli mu nsi ne tetubaamu ba nsi. Era kubanga ffe Bayibuli etugamba tetugwanidde kwefaananyiriza ensi eno, naye tukyusibwe nga tuzza bujja amagezi gaffe bujja. So Bayibuli nambulukufu nnyo ku ebyo ebintu. Naye olunaku olwaliro njagala tutunuulire ku nsonga gye tuyita Pawulo mu kkooti ya Galiyo. So eyo y'ensonga gye njagala tubeere nga tutunuulira, nti bw'oba weekaanyiza omulimu omukulu ogwali guyitiddwa Pawulo kubanga akola, ekiseera bwe kyatuuka n'ayagala kwabulira Kolinto abeereko ewala gy'ali agenda, Mukama waffe n'amulabikira oba n'afuna okwolesebwa. Mukama waffe n'amugamba yali tagwanidde kubanga atya ekintu kyonna, kubanga yali agwanidde kubanga tasirika, wabula ogenda mu maaso n'okusaasaanya enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga era Mukama waffe Yesu Kristo yanyweza eri omutume ono ng'amugamba nti nze ndi wamu naawe era tewaliwo muntu yenna ajja kukola bubi, kubanga muno mu kibuga nkyalinamu abantu bange bangi nnyo nnyini ddala. So Bayibuli era etulaga mu Nnyero 11 nti Pawulo yamala mu Kolinto oluvannyuma omwaka gumu n'emyezi 6. Omulimu gwe yakola gwali gw'amaanyi nnyo mu kifo ekyo, kubanga ng'era bwe twalaga mu ssomo lyaffe eryasembayo, tewaliwo kifo kyonna ogyeko Ebefeso Bayibuli kyeragira ddala obulungi Pawulo gye yasinga okulwa nga mu Bakolinso ne mu Befeso, nti ebbanga lyamala no mu Bakolinso liteeka okubeera nga lyaviirako abantu bangi nnyo okubeera nga obukyayi bwabwe bwalinganga obwali bwongerwa obwongezi okuba nga bwongebwamu enku nga bweyongera bweyongezi. Era abasajja bano tekyabalobera, baalaba nga kyali kibayitiddeko nnyo ky'omulimu Pawulo gwe yagenda mu maaso n'okuba nga akola, nga wakkana nabo okuva mu byawandiikibwa nga balagira ddala nti Kristo yali Yesu, nga bw'anywereza ddala ensonga eyo. Mu lunyiriri olwo olw'e12 olwo tulaba olulumba Bayibuli etugamba nti ebiro ebyo Galiyo bwe yali nga yatwala essaza erya Akaya, Abayudaaya mu mutima gumu ne bakwata Pawulo ne bamuleeta mu kifo Galiyo we yali asalira emisango. Kati ebyo bikulu nnyo byakuba nga tufaako oba nga tubinywereza ddala. Ekimu ku ebyo ebikulu ebyotegeera ku Galiyo y'ensonga Bayibuli gyegenda maaso n'okuba nga enywereza ddala.
nti omwami ono ayitibwa Galiyo, erinnya lye litegeeza omuntu ayitibwa munywamata, oba erinnya lye mu bulambulukufu tusobola ogamba yali Junius Annes Galiyo, era nga yali omukulembeze eyali atwala essaza erya Akaya. Pawulo bwe yali ng'ali mu Korinto mu mwaka ogwa 53 oluvannyuma lwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali amaze okuba ng'afa ate era n'azuukira. Ekirala ekikulu ekyokutegeera kye kino wammanga nti ebyafaayo biraga nti Abaruumi bwe baawamba ensi eno ey'Abayonaani baagikendeeza ne bagiteeka mu masaza ga mirundi ebiri. Essaza erimu lye tuyita erya Makedoni, essaza eryokubiri lye tuyita erya Akaya. Ekibuga ekikulu ekya Akaya kyali kiyitibwa Kolinto. Oba weeyambisiza Baluumi 16:5. Ensonga endala gye tulaba kwe kwegugunga oba obumu obwabo abakyayi b'enjiri ne batandika okubeera nga balagira ddala obukyayi bwabwe eri omutume ono ayitibwa Pawulo. Tusobola ogamba nti okwegugunga kwabwe kutegeeza okubeera nga baali beewaddeyo okuba nga bamwesimbamu, ate okubeera nga baali beewaddeyo okuba nga bamwesimbamu, bo bonna baali ba kirowoozo kyekimu, baali bakusala okwekumu, era baalina ekiruubirirwa kyekimu. Ekitegeeza baamulaba nga eyali abasukkulumyeko, omuntu ono yali abayitiriddeko, nga baalina okukomya omulimu ogwo we yali agenda mu maaso n'okuba nga akola ogw'okusomesa ekigambo kya Katonda. So ekyo tukirabye ebiseera bingi nnyo nnyini ddala bwe tubadde tutambula mu kifo kino, kuviira mu ssuula ey'e13 olunyiriri lwa 50, essuula ey'e14 olunyiriri olwokubiri, essuula ey'e17, obwegugungo obw'Abayudaaya kyenkana ku kya Pawulo ayingira mu mulimo mu kisaawe eky'okubuulira enjiri yabeeranga mu dduka. Ensonga enkulu ye y'abantu abaali beefuula okuba nti baali balwanirizi b'etteeka lya Katonda, naye ng'ate etteeka lya Katonda bye lyalagiranga ate si bye baagendanga mu maaso n'okuba nga bakola ki? Nga bakola, ng'okubeera nga bawaayo oba nga bakola obulimba ku muntu munnaabwe. Tusobola ogamba Abayudaaya baali balungi nnyo ku nsonga eno, oba baali bakenkufu nnyo ku nsonga eno ey'okukola obulimba ku muntu gwe baali tebaagala, ate era ekyokutta nakyo baali tebakiyisaamu maaso. So beekuŋŋaanyiza wamu, naye ng'okwekuŋŋaanyiza wamu kuno si kwa lwa bulungi, naye nga kwa kukola embeera etaali nnungi. So mu bufunze tusobola ogamba nti okwegugunga kwabwe n'obumu bwabwe tebwali bumu bwa kukola bulungi, naye bwali bumu bwa bukyayi, obumu obw'okukola ebintu ebitakkirizibwa. Era okwegugunga okw'engeri ng'eno kwali kulabikira nnyo mu bukyayi bwabwe eri oyo yenna eyali agenda mu maaso n'okubuulira ki? Enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo. So bw'osoma olunyiriri olw'13 Bayibuli etulaga nti ne bamuleeta awo Galiyo we yali asalira emisango, nga bagamba omuntu ono agenda mu maaso n'okakasa abantu okusinza okwa Katonda okwawukana ku ki? Ku mateeka. So bagenda mu maaso ne bamutandika okubeera nga bamulaba nga bamwogerako ebigambo ebiraga nti yali atongozeza oba yali agenze maaso n'okutongoza okusinziza okwa Katonda nga kwali kuwakana n'amateeka agaali gabaweebwa. Ebyo Pawulo yali tabinaamu buzibu bwonna, kubanga yagenda maaso n'abyanukula. Bw'otunulira mu bbaluwa gye yawandiikira Timoseewo, ebbaluwa eyo esookera ddala, n'alagira ddala mu ssuula esooka olunyiriri olw'omusanvu embeera ey'engeri ng'eyo, ng'agamba nti waliwo abantu ab'engeri ng'eno. Timoseewo ekisooka ssuula esooka onyolwa 7 ti nga bayaayaana okubeera abasomesa ab'amateeka abeteeka, newankubadde tebategeerera ddala kikye ligamba oba n'ebyo bye boogera mu buvumu obwaki obw'amaanyi. Nti embeera eno Pawulo gy'atulaga ng'awandiikira Timoseewo gy'olabira ddala wano
abagamba nti baali balwanyirizi b'amateeka oba baali balwanyirizi ab'etteeka baali tebamanyidde ddala etteeka lyali lisonga ku ki, kubanga bwe tuba tweyambisiza obujulizi obwa Mukama waffe Yesu Kristo olunaku lwe yasisinkana ddala abayigirizwa be abaali batambula nga beewunaganya, yagenda mu maaso n'obakakasa ng'abalaga nti okuviira ddala mu mateeka ga Musa, mu Zabbuli ne mu bannabbi bonna, byonna ebyawandiikibwa byali tebisonga ku muntu mulala wabula ku ye mwene. Kati bagamba batya bano nti baali balwanyirizi b'amateeka oba ab'etteeka lye baali tebategeera. Ebigambo bya Pawulo biviirayo ddala bulungi nti waliwo embeera eya ssekigwanyizi, naye nga abantu abo abaagala okwegwanyiza kubeera basomesa ab'etteeka tebalitegeererako naddala era tebamanyidde naddala ebyo bye boogera mu buvumu obwaki bw'amaanyi. Kati okutandika okusalira Pawulo emisango oba okumwogerako ebyensimatu kyali asomesa ensinza enkyamu, ekyo kyali kiragira ddala abantu bano obuwere bwe baalina mu tteeka lya Katonda tibaali tebalitegeerera ddala nga boogera ebyo bye batamanyi. Era mu ssuula ey'omukaaga Timoseewo esooka 6 Pawulo agenda mu maaso n'agamba nti abantu ab'engeri ng'eyo aboogera bye batategeera yanyweza ng'alaga nti baamalala era tebalina kye bategeera, era balina okuyaayaana okw'ebintu ebitaliimu nga babeera mu mbeera ey'okuyomba olw'ebigambo, era ne baleeta obukyayi, ne baleeta enjawukana, ne baleeta kubanga basala ebigambo ku muntu n'okubeera n'ebirowoozo ebikyamu eri omuki omuntu, ng'ekiseera kyonna babeera mu bulumbaganyi, babeera mu butakkaanya n'abalala. Era agamba nti abantu ab'endowooza ng'ezo bali mu kubula okw'amaanyi kubanga tebamanyidde ddala maki, tebamanyidde ddala mazima, era n'okulowooza kwabwe kwa butaliimu, okulowooza kwabwe kwa butaliimu. Ebyo byayogerera ddala. Ne kaakano olunaku olwaleero tulina abantu bangi abayetyebese nga bayita abasinga bayita batume, abalala bayita bannabbi, abalala bayita basumba, abalala babuulizi ba njiri n'ebintu eby'engeri ng'eyo, naye nga ssebo ne nnyabo singa ogezaako okubeera nga wekkanza ddala omuntu ono omulimu agukola atya, okisobola okuba ng'olaba obuwere obw'amannyo nga bulabikira mu buweereza obw'oyo omuntu, naye nga ate agatiibwa agakulembeza nnyo okusinga okubeera nga yeeyamba okutegeerera ddala kiki ekyo kyagenda mu maaso n'okuba ng'akola ki, nga yeeyita newankubadde takola ki, takitegeera. So ne Timoseewo ekyokubiri 3:5 enyweza ng'eraga nti waliwo abantu abeefuula okuba nga batya Katonda naye nga beegaana amaanyi ge, era agamba abantu ab'engeri ng'eyo tugwanidde okubeera nga tetubeesembereza ne tugwanidde okuba nga tubeewala. Ti yeyo embeera gye tulaba, beefuula nga abatya Katonda, abakuuma etteeka lye naye bajjudde okuwayiriza, bajjudde embeera ey'okwagala okutta omuntu obwemage eri talina kyakola ki kyali akoze. So yeyo embeera eyali mu Kolinto, ate embeera eyali mu Kolinto y'embeera y'emu kaakati erabikira kaakati mu Bukristaayo mu nsi ez'enjawulo, nti newankubadde Abakristaayo tebanatuuka ku ddala litiŋŋana, naye tulina abantu abeetyebeka mu Bukristaayo nga baagala okubwogerya naye nga tebabutegeera. Obukristaayo bwo bwennyini obwannamaddala Bayibuli beyogerako bufaanana butya. So omu ku bakakensa ab'omu kyasa ekyo-16 ayitibwa Yohana Calvin oba John Calvin yagenda maaso n'okuba nga anyweza ng'agamba nti abantu abajjudde emitima emibi balwanira nnyo okubikka ku kikolwa kyabwe eky'obubi nga beekweka wansi w'ekyo ekirungi. Kye kino kyennyini kye tuli okulaba nti ekigendererwa tekyali kya kuuma tteeka lya Katonda, naye bo okubeera nga engalo zaabwe ntukuvu oba nga zitukula masekkati g'okukola obukyamu Pawulo balina okwekweka wansi w'ekyo ekirabwa abangi nti kirungi.
bagende maaso n'omukosa nga beekweka ow'ekino ekirungi naye ng'ekirungi si kye bayimirira, si kye baagala okulwanira, naye baagala okwekuuma nti tebaliiko musango naye nga beekuumira w'ekyo ekirungi naye ng'ate kye bakola wansi w'okwekuumira w'ekyo ekirungi kibi nnyo nnyini ddala, obukyayi, obutaagaliza n'okwagala okukola ebintu ebitali biki birungi nnyo nnyini ddala. So kino kikulaga obukugu obw'okwonoona kwabwe, beeyambisa ekirungi oba beeteeka wansi w'ekirungi okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe ebitali bya Bwakatonda. Era Bayibuli nga bw'eraze mu Timoseewo ekisooka essula y'omukaaga, abantu abatamanyiddeeko ddala mazima wadde, abantu abalina endowooza nga nkalu nga byonna bye balowooza si bya Bwakatonda, si bya Bwakatonda, wabula abantu abeera obubeezi mu ntalo. So wano era tulabira ddala nti amazima ag'enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo gaali genda maaso n'okulinnyirirwa oba n'okukwekebwa, kubanga enjiri Kristo Pawulo gye yabuulira yakulaga nti Kristo ye Yesu, era n'okakasiza ddala nti ebyo byonna ebyali byayogerwa mu ndagaano enkadde byali ebisinga bimaze otuukirizibwa mu buweereza obwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe yamalirira okuyita musaalaba, bwe yagenda mu maaso n'okwewaayo ng'ekitambiro eky'ebibi ebyabo bonna abaana b'abantu abaali bamuweebwa okuba ng'asasulira ebyonoonyi. So bw'otunuulira Balumi 18 eraga obusungu bwa Katonda obwo Katonda bw'aterekedde, oba bwe tuba tugisomye bweti bweraga mu Balumi 18 egamba nti for the wrath of God, nti obusungu bwa Katonda bubikuddwa okuva mu ggulu eri engeri yonna etali ya Bwakatonda n'engeri yonna etali ya butuukirivu obw'abantu, who by their unrighteous, bo okuyita mu butali butuukirivu bwabwe babika ku mazima. So kati waliwo era abasomesa nga bagamba Katonda si musungwavu, Katonda si musungwavu. Ani akugambye? Balumi ekulaga nti obusungu bwe bubikuliddwa okuva mu ggulu eri obutali butuukirivu bw'abantu. Lwaki? Amazima bagabikirira, amazima tebaagala gafulume. So buli bagenda mu maaso n'okuba nga bakola ebyo bali kubeera nga omusango gwabwe gweyongera bweyongezi kubeera nga gukola gutya, nga gulinnya bulinnya ate n'obusungu bwa Katonda kweyongera eri abo. So kyekyo kyennyini kye tuli okulabira ddala wano mu Korinto, nti amazima agakwata ku njiri eya Mukama waffe Yesu Kristo ge baali bagenda maaso n'okulinnyirira, anti nga bagenda maaso n'ogamba nti ono alina by'asomesa nga biwakanya etteeka lya Katonda. Kati mu bufunze kino ekyokulaga nti obulokozi buli mu Kristo yekka baali bakirwanyisa okubeera nga abantu basigalira ddala mu butamanya. Abawandiisi bangi balaze nti abo abatalina bwesige mu njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, abo bakolera ddala nga emikwano egy'omulabe Sitaani. So bwe babeera nga bakyawa enjiri, bakyawa n'omubuulizi w'enjiri. Bwe babeera nga abantu tebaagala Katonda, ate n'oyo gw'abatumye tebasobola kuba nga bamukkiriza. Tebakulimbanga nti omuntu asobola okukyawa Katonda ate n'ayagala oyo omuweereza wa Katonda. Bwe bakyawa Katonda, kye baddako okukola kwe kukyawa oyo omuweereza wa Katonda. So kino kye tulaba, kubanga enjiri baali bagikyawa, eyina eyagigaba, bakyawa n'oyo eyali atumiddwa okuba nga akola ki, ng'agibuulira. Ensonga lwaki bagenda mu maaso n'okuba nga basala ebigambo kwani? Ku Pawulo. Naye bw'otunuulira 16 olw'e14 paka olw'e15, Bayibuli etulaga nti bw'oba osomye Bikola 18:14 eraga nti naye Pawulo bwe yali ng'ali kumpi okuggulawo akamwa ke okwogera, Galiyo n'ayogera eri Abayudaaya ng'agamba nti singa kino kibadde kya nsonga ya muntu kwonoona oba okukola ekikolwa ekibi nnyo, bannange mu Abayudaaya nandibadde nina ensonga okukkiriza okwemulugunya kwammwe. 15 naye mwe kukibeera nga nsonga ya bubuuzo oba n'ebigambo n'amannya ag'etteeka lyammwe, ekyo mukyekolereko
era saagala kubeera nga mbeera kitundu kwekyo. So kati muno owulyamu embeera ey'okujereegereza ey'omuntu eyali alabibwa nga omukulembeze nti mu butuufu yawuliriza abaali baloopa Pawulo biki bye baali boogera, naye Pawulo tiyamuganya kubeera nga naye yeeyogerako. So mu bufunze tusobola okugamba nti Pawulo tiyayisibwa bulungi awo, naye ate era n'ebyafaayo biragira ddala nti tegwali mulimo gwa Yafeesi y'oyo atwala essaza okubeera nga awa okulamula kwe ku nsonga yonna ey'okukkiriza mu eryo essaza lyali atwala. Newankubadde ffe tumanyidde ddala mu kuviira mu kitabo eky'amateeka essula 17 olunywero 18 lulagira ddala nti abo bonna Katonda bakkiriza okuba nga ateeka mu bukulembeze, kwagala kwe era kusalawo kwe nti babagwanidde kutegeera ebyo Katonda byakkiriza n'ebyo byagaana. Ensonga lwaki ababanga bakabaka mu Isirayiri baali bagwande okubeera nga baweebwa etteretebwa oba ekitundu ku mateeka n'ebyo byonna ebyali balambikiddwa okuba nga bibaweebwa okuva mu bakabona, nga baali bagwande okubisoma emisana n'ekiro olwo balyoke baweereze abantu ba Katonda bulungi. Galiyo yefiirayo gwa n'agamba nti afaayo nnyo wabula yagenda mu maaso n'okuba nga ayogera ebigambo eby'okujereegereza ng'agamba nti singa kino kibadde kikolwa kibi oba omuntu okola embeera etali nnungi ddala nalibadde nfaayo okuwuliriza okwemulugunya kwammwe, naye bwe bibeera nga bino bigambo bugambo owulira embeera eyo bw'atyo bwe yakola ki, yagenda mu maaso n'okuba nga n'ekirala kitusobola okuba nga tutegeera nti okunoonyeza okw'ebyafaayo okw'omu biro ebyekyasa ekyasookera ddala ku nsonga y'obufuzi obw'Abaruumi kikkirizibwa nti amawanga gonna agaali gateekebwa wansi w'obukulembeze obw'Abaruumi gaali mu ngeri emu oba endala gaweebwa ebbeetu okuteeka mu nkola okukkiriza kwabwe, kasita okukkiriza kwabwe kwali tekulina ngeri yonna gye kuleeta mbeera yakuggyawo obukulembeze obw'Abaruumi. So mu ngeri emu wenda tusobola okugamba nti abantu bakkirizibwanga okusinza ekyo kye baali bakkiriza, ekyo kye baali basinza tekyalina kubeera nga kireeta embeera ey'okuggyako obukulembeze obw'Abaruumi. So bw'otunuulya okuwandiika kw'omu kw'abo bakenkufu mu theologia ayitibwa Robertson, ye yawandiika ng'agamba nti eri Abaruumi Obukristaayo bwali bulabwanga ensinza ey'Ekiyudaaya nga ensinza ey'Ekiyudaaya, era ensinza eyo yali tewakanyizibwa tteeka ly'Abaruumi. N'olw'ensonga eyo, olw'okusalawo okwo, oluggi lwaggulwawo eri Pawulo okubuulira enjiri mu bitundu byonna ebyali amatwale ag'Abaruumi. So kati awo waliwo ebintu bingi eby'okubeera nga tusiima nti mu masekkati g'obutamanya bwabwe enjiri yasigala ng'egenda maaso n'okubuulirwa, nti tebaalaba njiri njawulo wakati w'enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo n'ensinza eri ey'endagaano enkadde ey'Ekiyudaaya. Kati mu kuba nti tebaafaayo kumanya ensinza y'Ekiyudaaya yali egoberera ki n'enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo yali etunuulidde ki eyezaala kye tuyita Obukristaayo, ne beesuulirayo gwa n'agamba mu ngeri emu oba endala obutafaayo bwabwe ate bwakola ku lw'obulungi oba kubeera nga enjiri ebuulibwa mu matwale gaabwe gonna nga tebagiwakanyiza nako. Bwego bwe tuyita omukono gwa Katonda ogutalabwa, omuntu nga tasobola gulaba n'amaaso ge, naye nga omulimo gwe oba okukola kwe kulabikira mu ebyo byakkiriza okuba nga bikola bitya nga bibaawo, nti ekyo kye tuyita era okuteekateeka kwa Katonda, nti ye yateekateeka ebyo byonna ebibaawo ng'agoberera okwagala kwe ku lw'ekitiibwa kye. Weerowoozaamu obunene obw'amatwale ag'Abaruumi bonna Pawulo ge yatambulamu ng'abuulira enjiri nga tewali bukulembeze bwa Kiruumi bwali busobola kuba nga bumukuba ku mukono. Katonda waffe mukulu nti bw'aba atandise amaliriza, ate mu kuba nti takyuka nti ye omujjo leero n'emirembe gyonna, ebisuubizo bye tebikyuka, ekigendererwa kye tekikyuka, era kye yalagira
kyekigenda maaso n'okuba nga kikola kitya kituukirizibwa. So bodda ku nsonga y'okubeera nga waliwo enjogera kubeera nga omuntu ono ayitibwa Galiyo yagenda maaso n'okuvoola etteeka lya Katonda nga alitwala ng'okubeera nga teryalinamu nsa yonna era lyali teryetaagisa. Ebyo byonna tusobola ogamba obulamuzi bwa Katonda bujja kujja eri abantu bonna abo abayisaamu amaaso ekigambo kye, enjiri ye n'omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nti bw'osoma butunuulya omusajja ono ayitibwa Galiyo akiikirya abantu bangi olunaku olwaleero abateefiirayo ku nsonga ey'okumanya amazima ago ge bagwanira okumanya. Muntu ki ali ku nsi kuno nga si mwonoonyi? Bakusongera batya ku muntu ne bakugamba ono yeyajja okuba nga yeetikka ebibi byo, ono yeyajja okuba nga asasulira aboonoonyi, naye weemanya oli mwonoonyi n'otafaayo kutegeera Yesu yaani, lwaki yajja, lwaki neetaaga okuba nga mpuliriza oba nga nfaayo eri obubaka bwa Yesu? Kubanga aboonoonyi bonna tebamanyidde ddala nti obusungu bwa Katonda bwe bubalindiridde. Isaaya 5:2-21 lulaga nti bo babanga ennyanja etatereera, ennyanja ng'ewuluguma, obulamu bwabwe butowe buli, tebaba na miki na mirembe kubanga obusungu bwa Katonda bwe balindiridde. Kikulu nnyo ate era ne tusiima nti olunyiriri lwa 16 lutulaga nti bwe yamala okwogera ebigambo ebyo eby'obukyayi n'eby'okuyisaamu amaaso etteeka lya Katonda, 16 etulaga nti n'agoba abo bonna abaali mu kifo kye we yali asalira emisango okuba nga baamuka ekifo ekyo. Nti newankubadde Galiyo yali munnyogovu eri Obukristaayo, tusobola ogamba nti Katonda obukulu bwe era yasigala nga amukozesa okukakkanya obusungu obw'abalabe aba Pawulo n'atuuka n'okubeera nga akola ki? Agoba abo abalabe ba Pawulo okubeera nga baamuka ekifo we yali asalira emisango. Kino kituukiriza butuukirizi ebigambo Mukama waffe Yesu byayogera eri Pawulo mu 18:10 bwe yamugamba nti laba nze ndi wamu naawe era tewaabeewo yenna akukolako bulumbaganyi oba okukola ekintu kyonna ekikyamu. Nti omusajja ono mu butamanya bwe bonna Katonda omukono gwe gwasigala nga gulabikira ddala nti mukulu ng'atuukiriza ebyo byali amaze okuba nga asuubiza Pawulo okubeera abikola. So kino kye kinyusi ky'ensonga eno, tulaba okusuubiza kwa Mukama waffe Yesu Kristo ate era tulaba okutuukiriza kwe. Gwe yenna atalina nsonyi eri enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, nnyinza okuba nga sisobola ategeera ddala mbeera ki gy'oyinza okuba nga olimu oba nga weesanzeemu n'ekigambo kya Mukama waffe Yesu kiramu. Bw'asuubiza atuukiriza. Ayinza obutakikola ku budde bwennyini bubadde osuubira, naye Balumi 8:28 eraga nti ebintu byonna bikola ku lw'obulungi obwabo abaagala Katonda era abayitiddwa okusinziira ku ki? Okusinziira kusalawo. So tulina kubeera nga twesiga oyo, kubanga ate era Isaaya 41:10 egamba Mukama Katonda waffe ayogera ng'agamba nti gwe togwanidde kutya kubanga ndi wamu naawe, togwanidde kugwa mu maanyi kubanga ndi Katonda wo, naakunyweza, naakuyamba, naakuwanirira n'omukono gwange ogwa ddyo ogw'obutuukirivu. So ekigambo kye kiramu ate ebisuubizo bye biramu. So wonna omuntu wasobola okuba nga yeesanze oba bulwadde oba kusoomoozebwa, ly'essuubi lye tulina nti oyo eyatusuubiza mwesigwa. Mu lunyiriri lw'17 Bayibuli etulaga nti oluvannyuma nnyo abantu bano abayitibwa Abayonaani ne bakwata Sosines. Abantu bano abayitibwa Abayonaani bonna ne bakwata Sosene omukulu ow'ekkuŋŋaaniro ne bamukubira w'asalira emisango, era Galiyo teyafaayo mu bigambo ebyo nti ye embeera yaliwo, nti ne kyeyayogera Galiyo okubeera nga akuuma nga mu lunyiriri lw'14 bwe twalabye ng'agamba nti no bwe kiba nga ensonga yakola bubi oba ekikolwa ekibi nnyo nnyini ddala
ekyo nalibadde nfaayo okuwuliriza okwemulugunya kwammwe. Ne bakwata omukulembeze ow'ekkuŋŋaaniro ne bamukubira mu maaso ga Galio. Bayibuli egamba n'atafaayo bigambo ebyo, ekiragira ddala omuntu eyali ayogera ekigambo ku luuyi luno ate n'akola ekirala. Nti Sosone tusobola okugamba nti omu ku baali abakozi, y'omu ku abo abakola ne Pawulo omulimo mu kifo kino ekya Kolinto, era Pawulo amusongako mu bbaluwa gye yawandiika embereberye oba ebbaluwa gye yawandiika yasookera ddala eri Abakolinso, n'anokola n'erinnya erya Sosone. So obutali bwerufu, abantu obutalaba mazima mu nsi muno, abayitibwa Abakristaayo, kye kintu kye tusuubira nti ebbanga erisinga tetujja kulaba mazima mu nsi muno, abantu bajja tuyisanga ebasanze, naye omulamuzi w'abantu bonna byonna ebikolebwa abiraba. Tulina kuba nga tumwesiga, tulina kuba nga amaaso gaffe tugatadde ku ye, ate abo bonna beyawa obukulembeze okulwanirira abanaku, okulwanirira abanafu, ne bateefiirayo gwa nagamba, nabo olunaku lujja bwe balina okubeera nga bayimirira mu maaso ga Mukama Katonda, okuba nga bawa embalirira n'okuba nga balamulwa olw'emirimu gyabwe egyo gyonna gye bagenda mu maaso n'okuba nga bakola. So njagala okugumya nga nkugamba, mukwano, zibwamu amaanyi wonna woyinza okuba nga wooli. Kunyigirizibwa kwaffe mu nsi muno kwa kiseera buseera, naye waliwo ebirungi ebijja mu maaso eyo, ng'era n'essuula e11 ya Bebulaniya bwetulagira ddala. Abasajja abo baalindirira ebintu ebisukkuluma, ab'ensi etaazimbibwa mikono gy'abantu, nga batunuulira ebiseera ebinajja mu maaso eyo. So naffe tugwanira okuba nga tuli bagumu, kubanga eyatuyita mwesigwa era watuwanirira paka ku lunaku luli olusemberayo nnyini ddala. So sobola kuba nga nsuka kwano, wabula kwagaliza ebigambo ebyekisa, ngamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu kw'Omutukuvu bibeere erimwe mwenna emirembe egitaggwaawo. Amiina.